mwana ngambe kazole ebintu bya business agwawe concedinze penalty mu dakiika esooka nga 2 oba 3 muzanyo tuligezezaako okugezaako okuddamu naye tubadde tugeze barashinga nga titukozobodde kudda mu game tubadde n'emikisa gyaffe naye tetugikonvatinze weewaawo abasambi balungi naye twatandika si bulungi nnyo mpira giri gye twasooka gyatwaffectinga nnyo negyaffectinga abasambi mentally. I always tell you our objective today was to collect the maximum points and we qualified for the next stage, which we did, and we are very happy and proud about it. There is no bad win. We didn't play to our expectations, but good enough we managed to win. I think we shall go capitalize on that and we rectify a few things, then we move the way we want to.